Mu mawulire getulinawo Kalangwa Moses ssentebe abadde ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga kikakasiddwa nti yafiiridde mu kabenje ku luguudo oluva e Kayunga okudda e Jjinja. Ono nno ng'era abadde ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kayunga era ng'abadde muwabuzi owa Gen. Yoweri Kaguta Museveni ku special duties era nga yamulonda mu kifo ekyo mu mwezi gwa January omwaka guno gwennyini ogwa 2026. Kakati naye abadde gain protector w'enjogerera kakati mugenzi era ng'ebigambo biwulidde bannayuganda nga batandise okuba nga babyogera. Kalangwa lwaki bannayuganda bangi balabiddwako nga balinga abasanyuse olw'okufa kwe. Kalangwa yakyaka nnyo mu kufa kwa Ffeffekka Sserubogo, mujjukire yali ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga disitulikiti era ng'ali ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Yafa mu nfa etaategeerekeka wabula nga kigambibwa abasinga obungi baabungeesa nti Kalangwa ono yali alina ky'amanyi ku kufa kwa Ffeffekka Sserubogo era ng'engeri gy'abadde musajja wa NRM nnyo, engeri gy'abadde musajja wa Museveni nnyo. Kalangwa Moses Kaliisa wenjogereranga naye zembuyaga kati ezikaza engoye mu kiro ekikeesi ky'olunaku olwaleero obudde bubadde bukya n'afuna akabenje ng'ali mu mmotoka eyo. Motoka eweddewo naye talutonze. Ebimu ku bitonotono ebikwata ku Kalangwa ngenda kubeera nga mbikugamba naye nkugambye yakyaka nnyo oluvannyuma lw'okufa kwa Ffeffekka Sserubogo oba ng'ojjukira nga twakava mu kalulu ka 2021. So this morning we got the unfortunate news of the death of the district chairperson of Kayunga, the Honorable Ffeffekka Sserubogo Muhammad. Kakati ku lunaku olwo Ffeffekka Sserubogo yali afudde. Ekifaananyi ky'ennyinza obutasobola kikuwa wano. Ffeffekka Sserubogo mu kufa kwe baamusanga ali waggulu ku muti alengejja, ayambadde bulungi ekkanzu ng'alinga eyeetuze naye nga yeetuze anyirira nnyo nga tewaliwo yadde ekiraga nti yeewaniseeyo ku muguwa era envuvumo ne zitandika nti bandibanga bassemutte ne bamuwanika waggulu. Kakati oluvannyuma lw'okufa kwa Ffeffekka Sserubogo ng'ate mu biseera ebyo Ffeffekka Sserubogo ng'era bumanyi abamu ku bakulembeze abava mu kibiina kya NUP yali alina byalwanagana nabyo ku nsonga z'ettaka, kyokka ate ng'ono omusajja Kalangwa y'omu ku bagambibwa okuba nti be basinga okubeera n'ettaka eringi mu bitundu by'e Kayunga era be bamu ku basinga okudiiringa okuba okutambulira mu ddiiru z'ettaka mu disitulikiti y'e Kayunga era nga kigambibwa nti agamu ku mataka Ffeffekka Sserubogo ge yali ayimiriddemu okugalemesa okubaako bye bagakola. Kigambibwa nti omukulu ono agambibwa okuba nti yali omu ku abo abaali bagenda maaso n'okuba nga bali mu nsonga z'ettaka eryo era kigambibwa nti Kalangwa ono afudde. Wuliriza bulungi, kigambibwa okusinziira ku information gye nnina ono omusajja abadde ayina ettaka, abadde aholdinga amataka mu bitundu by'e Jjinja, mu bitundu by'e Kamuli, e Kayunga, Nakaseke, kumpi na bitundu byonna ebiriraanyeewo awo ng'amataka gonna oba agafuna atya oba abadde agafuna atya. Naye nkugambye muwabuzi wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za general duties omukulu Moses Kalangwa Kaliisa kakati wetwogerera nga naye mugenzi eno mukyali ku nsonga za Anita Amongo, eno babasuulamu ensonga za Kalangwa ate nga naye bw'atyo bwagenze maaso n'okuba nga assa omukka gwe ogw'enkomerero kikakasiddwa. Wabula nga bulijjo kkiriza tujjewo akalango kano njagala nkulaga ensonga ku nsonga, nkulaga essiini nga bw'ebadde ababadde boogera ebigambo biki bye badde boogera nekkuzaako Kemabega. Kalangwa ono abadde alabikira mu bigambo ki? Ebigambo byonna tugenda kuba tutambula ffenna ogende maaso n'okuba ng'obiwulira katumala okujjawo akalango kano byonna nze gye mbikunnyonnyole ne accident engeri gyeguddewo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'Ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera nga bulijjo omukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kakati ku nsonga za Moses Kalangwa Kaliisa musajja wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni wenjogerera nga zembuyaga ezikaza engoye afiiridde mu kabenje nga bwe nkugambye ku luguudo oluva e Jjinja okudda e Kayunga Jjinja highway. Emmotoka ye gy'abaddemu bw'etyo bweremereddwa n'aba ng'asobodde okuba ng'asaanawo. Kakati we twogerera nga mugenzi wajjo omukulu amanyiddwa nga Moses Kalangwa Kaliisa. Omukulu ono mujjukira olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu alina bwe yali sayidi zeeyo era alina engeri gye yamulabisaamu Kalangwa. Wano abasinga obungi baayongera okumutegeera abaali tebamumanyi.
twasigala kusinkana okuziika abantu basubire nti ensi ku sipiidi gyeyonoonekerako tetugenda kutuuka nga tetukyasobola kusinkana. Nsanyuse n'okusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa. Nsebo nsanyusa okulaba nsose omulabako bwowulira eyo nga bogera ku bikolobero lyako loyinza okulowooza musajja mubi ate musajja mulungi oyinza okulaba naye ati musajja bwamwenya bumusinkana bulungi kitegeeza tiraba bisobola okukoma ate nga tubeera mu nsi nga naye tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya mu ddembe lya buli muntu. Nsanyusa okulaba omwami Muwonge naye mbadde simulabanga nsanyusa okusinkana bakwongera ku bigambo bya muganda wange Musennyonyi timunange tetulina buzibu tetubakyawa. Kakati awo gwali mukolo gwa kuziika era gwali sayidize Kayunga. Kalangwa n'aseka amagye mu lukufu oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda maaso n'okubanga yamulabisa ku mukolo kwennyini. Kakati Kalangwa oyo ensonga lwaki bannayuganda balinga abakubagudikudde oluvannyuma lw'omusajja ono okubanga alangiriddwa nti afudde, era waliwo n'abawuliddwako nga bagamba Kalangwa singa towona. Kalangwa accident eyo gye wafunye singa toyimirira toddamu kutambula adde n'okufuguma. Bannaye akasajja kano kabi. Omusajja ono amazeewo abavubuka mu Kayunga nga kwotadde ne mukono yonna nga bali ne kibuule basizza abaana b'abendi. Omusajja ono Kalangwa yantama okuva we yatta mukwano gwange Ffeffe Kasserubogo. Kalangwa era bw'obeera ng'ofunye accident eno waakiri waalisigadde kukuwanirizibwa bw'obanga owonye ng'oli awo bakuwanirira buwanirizi nga tokyalina ky'osobola kufuguma wadde okutambula bw'oba owonye. Omusajja ono natta Sserubogo. Ffeffe Kaata ayina buzibu. Bannaaye bantu mwe muyinza okugamba nti oba mmwe ensi temwesobola kufuna wadde challenges. Mukwatisizza abaana mu Kayunga ne mu Mukono okubamalawo. Mussa abaana b'abendi mubatadde mu makomera mubabuzizzaawo. Gwe Kalangwa naani ne kibuule naye gwe singa Katonda atuyamba waakiri bw'oba ogisimattuse n'otaddamu wadde okusituka nti otambule wadde okufuguma. Ebigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya bigambo by'abantu Ssekinnoomu abe-expressing obusungu bwabwe ku mugenzi amanyiddwa nga Kalangwa. Ono no yadde agamba nti singa aba awonye wakiri asigale nga mulema. Omukutu ogwa Daily Monitor ne gutunnyonnyola buli kimu, era mu kiwandiiko kye batadde ku mukutu gwabwe ogwa Daily Monitor official website bagambye nti Presidential Advisor Moses Kalangwa dies in a road accident. Enkya y'olunaku olwaleero mu kiwandiiko kino kyenjagala tuyiteyitemu eddakiika ng'emu tubeere nga ate nkuwa ebigambo bya bannayuganda abalala ku nsonga za Kalangwa. Presidential Advisor for Special Duties and the National Resistance Movement NRM Party Chairperson for Kayunga District Moses Kalangwa has died in a road crash along the Kayunga Jinja Highway. Ono abadde muwabuzi wa General Kaguta Museveni ku nsonga za special duties. Abadde ssentebe w'ekibiina kya NRM mu district y'e Kayunga afudde mu kabenje akaguddewo enkya y'olunaku olwaleero ku luguudo oluva e Jinja oludda e Kayunga. The crash happened on Sunday at around akabenje kaguddewo ssaawa 2 ez'ekiro, tekaguddewo nga bukya, kaguddewo ssaawa 2 ez'ekiro newankubadde nga ffe amawulire tugafunye leetimu naye era nina okujja n'engabawa. When the driver of his official double cabin vehicle lost control and overturned at Sukka, mu katundu ke bayita Sukka, akabenje kano we kagudde, omuvubuka abadde avuga emmotoka eno abadde avuga Kalangwa alemereddwa bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga aluzinga control n'akola akabenje emmotoka ne yeefuula ne basaanawo. His daughter Mrs. Jackie Birungi said on Monday morning that her father was returning from Kayunga to Jinja. Nti taata we ono muwala we amanyiddwa nga Jackie Birungi yavuddeyo n'akonfaminga lwaleero ku Monday ku makya n'ategeeza nti taata we yabadde ali mu lugendo ng'avuga nga bava mu bitundu by'e Kayunga badda Jinja. He died at Nakasero Hospital where he had been transferred from Kayunga Regional Referral Hospital. Afiiridde mu ddwaliro ly'e Nakasero, bamugye mu ddwaliro ly'e Kayunga ne bamutwala e Nakasero
gy'afiiridde. The Minister for the Presidency, Mire Babalanda, who officially announced Karangwa's demise, commended him for his unwavering loyalty to the NRM party. Ono Minister amuwaanye bw'abadde w'amaanyi nnyo era abadde loyo nnyo eri ekibiina kyabwe ekimanyiddwa ng'ekya NRM. According to a police source who spoke on condition of anonymity, the driver of the Toyota double cabin was trying to dodge a motorcycle rider who had abruptly entered the road and lost control. Mbu waabaddewo wano we baafiiridde, mbu waabaddewo owa booda yabadde ayingira ekkubo, kati mbu yabadde driver w'emmotoka eyo n'ayagala okuwugula owa booda. Oluvannyuma lw'okwagala okuwugula owa booda, Kalangwa ne yabaddemu ne bagenda maaso n'okuba nga baluzinga control paka emmotoka bwe yagudde ne yeeyingula, bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga Kalangwa kakati we twogerera nga mugenzi, era amawulire ago ninjagala nzije mbeerenga nga kutuusaako. Omukulu ono amanyiddwa nnyo mu Land Rwangos mu bitundu by'e Kayunga, era nga bwe nkugambye nti ayina ettaka eddene nnyo, era abadde amanyiddwa nnyo mu kudiiringa amataka kwegamba mu kugula abantu ab'okubagoba. Ono abadde ssentebe wa ssentebe wa Kayunga district ow'ekibiina kya NRM, era ng'akozesa ofiisi ye n'amaanyi g'alina ogenda maaso n'okuba ng'akola bino. Nkugambye okusinziira ku information gye nnina batugamba Karangwa was a wealthy businessman with a vast real estate holdings and large tracts of land across Jinja, Kamuli, Kayunga and Nakaseke. Kakati omwana wa booda abadde asala ekkubo oba abadde ayingira ekkubo, ebyo byonna tabiwulidde, tayagadde na kubimanya nti ono ayina amataka mangi nnyo mu bitundu by'e Kamuli, ayina amataka mangi nnyo mu bitundu by'e Kayunga, Nakaseke, simanya Jinja, yasaze busaze ekkubo. Omwana mu kwagala okumutaasa obutamukuba byuma, emmotoka n'ewuguka n'egaana okudda, bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga bw'atyo bwakomekkereza. Emmotoka oyo tukofaanana bweti. Esimu abagezi bagitutte bananyineyo. Esimu abagezi bagitutte, okawulidde ako. Kalangwa ono afiiridde mu kitundu kye bayita Sukka, era abadde musajja mukunzi nnyo w'ekibiina kya NRM, abadde musajja w'amaanyi nnyo eri ekibiina kya NRM kubanga era ne General Kaguta Museveni abadde yatuuka okumuwa obwa advisor on special duties. Kakati wenjogerera nga yamaze dda okugololwa era nga kakati mulambo awedde emirimu, naye nga waafiiridde abantu babadde bamukaaba. Atamanyi musajja ono asaavinze nga NRM district ya person wa Kayunga district gye buvuddeko nga tannafa. Era omukulu ono yasaavingako era mu kifo ekimu ekyobukulembeze mu Jinja municipality, era ekifo ekifaanana bwe kityo. Abadde presidential advisor ku nsonga za special duties nga bamulonda mu January 2026. Omukulu ono kigambibwa okuba nti widely abadde oba Kalangwa was widely regarded as a political godfather sebo mu bitundu by'e Kayunga, mbu yabadde asalawo kwani analangirirwa, kwani anatambula atya, era nga akozesa amaanyi mangi n'okuinfluencinga byonna ebibadde nga bigenda maaso n'okubaawo. Kakati we twogerera ali wali mu Kabuli agenda maaso n'okuba nga awuliriza ebimwogerwako. Wuliriza. Kalangwa amannya g'oli gino mu bujjuvu ye Moses Kalangwa Kaliisa. Kalangwa was a wealthy businessman with a vast real estate holdings and large tracts of land across Jinja, Kamuli, Kayunga and Nakaseke. Omusajja ono abadde alina amataka, sijja nadiyita ttaka, abadde alina amataka mu bitundu by'e Kayunga, alina amataka mu bitundu by'e Jinja, Kamuli ne Nakaseke. Amataka ago nga n'enfuna gy'abadde agafunamu abantu babadde bamukaaba. He owned extensive livestock farms that served as major milk supplies to Jinja and Kamuli towns. Abadde alina ente, alina zifaamu nga yasaplayinga amata mu tawuni y'e Jinja ne Kamuli, era ng'omukulu ono akozesa amaanyi ge. Kakati ono njagala okutegeeza amaze okuba nga afa oluvannyuma lw'okuba nti bino byonna bibadde bimwogerwako. He operated a diverse international sourcing network
managing over 100 import shipments from countries like South Sudan, Namibia and the United Kingdom. Abadde ayina ebintu byayingiza mu ggwanga okuva mu mawanga ago, Namibia, South Sudan ne UK. His expensive land acquisitions made him a deeply polarizing figure. He faced frequent high-profile accusations of land grabbing in the region, drawing public criticisms even from long-time political associates. Nti ono oluvannyuma lw'okuba nti abadde n'obuyinza bungi, abadde n'ebifo bingi, abadde akozesa obuyinza bwe n'ebifo bye okusobola okufuna amataka n'engeri gy'agafunamu ebadde ereetera bannayuganda okuba n'ebibuuzo ebingi. Ti naye ddala omusajja ono amataka gano gonna g'afuna agagyewa, era abantu waafiiridde babadde bamukaaba. Okuzzaayo emabega abaasinga okumumanya baamumanyira nnyo mu kufa nga wenkugambye okwa Ffeffekka Sserubogo, nga n'abantu bangi nnyo baawulirwa nga bakompuleyininga ku nfa ya Ffeffekka Sserubogo, era buli muntu eyavangayo nannyonnyola tebaayogera linnya nti Kalangwa ye yamutta, tebaayogera linnya nti oba Kalangwa ki, wabula ebigambo byonna nga birumira ku nfa ya Ffeffekka Sserubogo. Kakati abamu ku baali bayina endowooza eyo wenjogerera bagamba nti oba oliawo Ffeffekka Sserubogo towummula. So this morning we got the unfortunate news of the death of the district chairperson of Kayunga, the Honorable Ffeffekka Sserubogo Muhammad. So the locals believe that Sserubogo was killed, and then his killers put a rope around his neck to make it appear like it was something else, a suicide and that kind of situation. Because, as far as they are concerned, this gentleman has been fighting greatly, fighting against land grabbers in Kayunga. Ndowooza nti agenze mu kusaala. Kati muganda akeera ku makya akeeza abaana bagende bakuula omuddo mu nnaanansi. So kati ng'amugamba nga abatwala mu nnaanansi. Nibadde nkyali mu nju mpa abaana byakulya. Mwezi olaba akomawo agamba la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngenda okutunula nnengera omuntu alengejja waggulu. Omutima gunkubidde bukubizi nti Ffeffekka yeetuze, sigaze na kubuuza. Mpulira okutya mu nze okuba ng'okufa kutandise bwe kuti okutaliiko tusaba lipooti zikolebwe naye ate era n'ezinaba zikoleddwa tetugenda kufuna, nze ndowooza tetugenda kusigala nga tulina emirembe muffe kubanga naffe era bagenda tukola kyekimu singa kiba nti kiriko wekimu. Abatuuze bavudde mu mbeera bakubya okuli Kyamatende, Nansalolo A, B ne C nga bagamba tebayinza kugumiikiriza jjoogo lya Kalangwa. Batulambuzza ebirime ente byezizze zikandula okuli kasooli ko n'ebirala n'ente ze bawambye. Bagamba nti Kalangwa bukyanga asenga ku kyalo kyabwe tebaddangamu kufuna mirembe, anti ennimiro zaabwe zonna yazifuula ddundiro. Okubala yasenga ena Musagali ebisolo bye bisiibya mu nnimiro bantu. Omutuuze yajayo abaniiduuma ge eka 5 ente badisindika busindike mu nnimiro ente dimazeewo emmere y'abantu. Nnimiro akasana katwite tubonaabona olwa kolona kayina ente edo Kalangwa zitubonyebonye. Kati abantu bonna abo b'owulira babadde balaajana ng'era bonna balaajana olw'omusajja omu Kalangwa Moses. Kakati mukadde kano ng'amaze okugalamizibwa, olowooza abantu bano bayinza kuba nga bafiiringa ki, bayinza kuba nga boogera ki oluvannyuma lw'okufa okwa Moses Kalangwa, omusajja abadde gwe babadde bateekako nti Simaye political godfather w'e Kayunga. Kakati we twogerera osobola okugattako nti the late Kalangwa Moses Kaliisa. Kankuwa ebigambo bino era ku nsonga zezimu eza omusajja mukulu amanyiddwa nga Moses Kalangwa nazo ziwulirize nga bwe nzija mbere nga nkwongerayo. Waliwo ebipya ebizuuliddwa mu nsonga za Anita Amongo nga bwe nkugambye. Nakugambye yo story tulina okugikuwa. Anita Amongo oluvannyuma lw'okuva mu resi y'obwa sipiika, okimanya ekifo ky'e Bukedeya essaawa yonna agenda kuwalizibwa okusuulawo, ayinza obutaddamu kubeera MP. Yekiri kyenzize ngamba mutegeke by election ye Bukedeya essaawa yonna be ya disqualifying onaawulira. Sooka owulize bino ku nsonga za Kalangwa, then oluvannyuma lwa vidiyo eno ngenda kujja n'ensonga za Anita Amongo. Nno nze sitera kukola breaking news naye no sobola butagikola, so gye mwebakidde eno kanjikole munaagisanga temunaazuukukira ku mawulire amalungi. The breaking good news agaliwo nti Kalangwa chairman wa NRA mu Kayunga district
ye alabika nga asise empewo kati essaawa eno wetwogerera nga Kalangwa ze zimu ku mbuyaga ezikaza engoye. Yes, ono abadde notorious supporter of NRA era nga atuusiza ebikolobero bingi nnyo ku bantu b'e Kayunga. Yes, nakugambye nti bw'obanga gwe olowooza nti oli wa kitalo nnyo enensi esobola okuhambulinga. Nkiddamu, enensi esobola okuhambulinga. So omwami ono abadde wa kitalo nnyo mu kitundu ekya Kayunga eyo ng'oyinza okugamba nti kale n'okufa ku mutya, naye nga essaawa eno wetwogerera Kalangwa ye alabika nti ze mbuyaga ezisinkana oba ezikaza engoye. Kati wetwogerera engoye z'e Kayunga zonna zeegasse ku Sserubogo. Ssekibogo eyattibwa nga yawanikibwa bamusanga ku muti Sserubogo nga afudde. Eyali omulema nga tasobola kulinnya muti munnange, basobola okumusanga nga awanikiddwa waggulu ku muti nga ono yali chairman LC5 owa Kayunga district. Yes, yali yakalondebwa nga tumanyi Sserubogo ono yali musajja wa Kabaka nnyo era yali ayagala okuganda nga yali alemeseza projects za Kalangwa nnyingi nnyo saako neza NRA emivuyo gye bali bakola mu kugezaako okubba ettaka ery'e Kayunga. So Moses Sserubogo bamusanga nga ali ku muti aleebeeta naye ng'ekkanzu eri clean nga bw'okiwulira nga talinaako wonna wagize nga wabula balabawo ensiitaano wansi eyaliwo ndowooza nga amaliriza obulamu bwe ne balaga nti no yakoze ekyafudde. So Moses Kalangwa olunaku olwaleero nga ekiro obudde nga bukya bwe buti, ndowooza breaking news eno wenjikoledde ng'eri mu ssaawa emu oluvannyuma lwa accident ebadde deadly ennyo nga Moses wetwogerera kati Kalangwa ye tasobodde kulwona. Bagezezaako nnyo okumuddusa mu ddwaliro basobole okutaasa obulamu bw'omutemu ono, balabe nti at least asobola okuddawo ayongere okutemula n'abantu n'okutulugunya, naye Katonda tamusobosezza. So byebyo byetubagamba nti NNC muyinza okulowooza nti mugenda kugikungulula okubanga muwagira NRA, naye nga mbakakasa at least okufa kugenda kubasanga at all angles. Afudde accident naye nga bino byetwogera nti enguudo zibeereko amataala, enguudo zibeere nnungi zikolebwe, zibeereko amataala ffenna zisobole okutusabinga. Naye munange ovaayo n'oyogerako bakulaba nti oyagala kufa, olina kuttibwa, olina kugenda mu basement, lwaki ogamba ku gundi olabisa gavumenti eno, lwaki ogikyalenjinga. Okitegere kino kyokubanga oyogera ebituufu ebigenda okutugasa ffenna. In a sinking boat no one is a winner. Kiddamu, teri muntu awangula mu lyato erikola ki eribbira. Kalangwa ono abadde ayina ssente, abadde ayina support, abadde ayina amagye, abadde ayina command, abadde ayina byonna abadde abirina omuntu bye yeetaaga okulaba nti NNC agibeeramu nga tagambwako. Nkiddamu, abadde tagambwako, abadde ayina state powers nga bamucontrollinga, nga gwayagala okufa yafa, gwayagala okusavinga yasavinga. Njagala mujjukire n'esitaga emu yaliwo His Excellency Kyagulanyi yagenda munange okusabira Sserubogo. Omwami ono yamuvaayoko n'amumentioninga direct n'amuga musajja gwe bakwogerako nnyo. Owakulaba bwe bati omuntu otunula ng'owekisa, naye singa bwogera ebikolobero by'otuusa ku bannakayunga musajja tusobola. So olunaku olwaleero okufa kumuhambulinze, nkiddamu okufa kumaze okumuhambulinga, kumusanze ngadda ku nguudo zennyininyini ze tukomplainingako okufa we kugendedde. So aba NRA NNC tugenda kugifunda. Muyinza okulowooza nti mwe mulina monopole kufa, naye teri muntu n'omu alina monopole kufa. Katonda yalina obulamu, yalina obuyinza ku bulamu bw'omuntu. Omusajja ono yeegeza nnyo mu His Excellency Kyagulanyi. Njagala tujjukire ne mu campaign trail ewedde omwami ono His Excellency Kyagulanyi yagenda okukampeininga e Kayunga awo. Omusajja ono yafuuka ekitali nnyo, pati ya gasi yali amuttidde ku gundi n'abawagizi bonna abaali bazi nga baali yali under the command of Kalangwa. Mu His Excellency Kyagulanyi tajja kukapeininga mu Kayunga district. Omwami ono yagezaako nnyo okuziba enguudo ne attempts nnyingi nnyo eza accidents ze yali atega mu kkubo Kalangwa ono okulaba nti His Excellency Kyagulanyi tatuukanga mulamu ku venue yali alina okukola ki, yali alina okukuba laale. So it was him. Naye bwe twogera olunaku olwaleero Moses Kalangwa ye yembuyaga kati omukata kyalina, naye omusajja gwe yayagaliza okufa, bwe yakuba ttiya gaasi, bwe yakolako buli kikolobero kyonna olunaku olwaleero yakyali mulamu. Kalangwa ye alabika ensi agisiibudde. Obubbi agenze nabo, obufere agenze nabo, obutemu agenze nabo. So NNC musobola okukola ebintu byonna byemukola nga mulowooza olw'okubanga mulina state powers mujja kugira, naye NNC ffenna tulina kugibeeramu mirembe. Nkiddamu, tulina kugibeeramu mirembe. Temulowooza nti olw'okubanga mulina state powers mulina control over death. Teri alina control over death. Okitegera, ffenna lwe lugendo, wabula ki tugenze tutya? Twetaaga tuleke ensi ng'eri peaceful nga ffenna tugiyagaliramu. Teri nammwe aba NRA abalowooza nti muli bakitalo. Olowooza ku lunaku olwo Moses Kalangwa ensi egenda kumuselebrate nga week number
egenda kumuselebratinga kiddamu ensi egenda kumuselebratinga nze sirumiddwa kyekituufu naye nga breaking news nina okugiteekawo kubanga atrocities ezituukiddwa ku bantu nga naffe ffennyini omusajja ono yali atudde mu campaign trail nze at least nkyebaliza Katonda nti ffe bye yali agaliza okufa at least tukyaliwo tusobodde okuwitnessinga okufa kwe ng'ensi emuhambolinze ku nguudo zennyini ze babbye ssente nkiddamu enguudo ze babbye ssente lwennyini lwe lumusaddaase emmotoka ez'omuwi w'omusolo ze babba amafuta ne balaga nti ffe abawi b'omusolo tetulina makulu bo olw'okuba nga batambuliramu ezo emmotoka batambuliramu zi LG ne bateekako zigundi zonna ze bagadde obugombo bubakulembera ne batambula ne security ey'amaanyi ennyo security eririddawa kakati nga Kalangwa uyo amaliriza omukagwe ogw'enkomerero security eriwa tewali so mutukole byonna byemutukola naye nga mukimanyi nti NNC tekungulwa ffenna tugiryako makoola nkiddamu tugiryako makoola era nga mbakakasa nti okucelebratingako kujja kubaawo ne munaakola mutya ensi egenda kuba celebrating however nze nga nze sijja kucelebratinga naye mbisiri mu kano ka video okulaga essanyu ekituuse ku Kalangwa era nga naffe tugamba nti ffenna lwe lugendo naye at least Kalangwa yatwagaliza okumusookayo tubaddewo okuwitnessinga nga Kalangwa atusookayo nkiddamu tubaddewo okuwitnessinga nga Kalangwa atudda ono omusajja yali atutidde mu trail gwe mulaba yali atutidde mu trail deployment gye yakola mu mukono Kayunga okuyingira Sseziba wonna ng'omusajja akoze deployment armed to the tooth nga bali wansi wa command ye munango olw'okubanga alina attachment to the first family. Yes, first family cannot save you. Tesobola kuba savinga. All what we need is peace. Fena twetaaga okubeera emmeme. Everyone has a right to live. Buli omu alina olukusa okubeerawo. Lwaki mumalawo obulamu bw'abantu gwe kennyini olw'okubanga bakuwadde ku maanyi? Wasi musobola okubikola olw'okubanga muyinayo ku bwanyi naye nga mbakakasa nti overall controller of power is God himself. So bajjajjaffe babikoze nga babibadde nga babikola ne ku luno babikoze nga Kalangwa tekyali kulangakolala emmotoka emuzinzezinze nkiddamu emmotoka emuzinzezinze era bagadde okumuddusa basobole okutaasa obulamu but it was too late. Kibadde too late okusobola okutaasa obulamu bw'omutemu ono omutemu emmotoka emutemudde assa munne ekitala naye bali mussa kitala. Omusajja ono yali agatuttira mu accident eza trail naye accident emumaliriza. Yes, emumaliriza. Oyo ye tumuwonye ogw'omumwa tuguwonye ery'ettemu tuliwonye kyekituufu nkiddamu ery'ettemu tuliwonye ogw'omumwa tuguwonye. Yes, oba naffe okufa kujja Yesu tujja kugira tulinze olunaku lwaffe nga era tujja kubeera ready okusisinkana Katonda waffe naye nga tumusisinkanye tutya at least nze sigenda kusanga Katonda wange nga Kalangwa ye wagenda okumusisinkana kubanga Kalangwa agenze mutemu alina n'ebikolimo by'abantu kakati kagenda afeesinga abo byeyasangayo agenda kakasa. Not even hell is a place for Kalangwa. Okitegeera ekintu ekyo. Yes, jatubuuza mwatandika ddi okwogera tuti bano abantu batuusiza ku ebyo omusajja yali agala kututta attempts nnyingi nnyo ze yakola ku muntu yenna yali ku trail ya president. Noza mubijjukira ebyali ewe tiagasi yavuga yali assa omusajja na tiagasi naye ng'amulanga ki just to challenge kulaga nti no azze kwesimba omukalulu akali free and fair nga ne constitution y'eggwanga yennyini ekkiriza omuntu okwesimbawo naye Kalangwa ono ye yalaga nti oli kyazze okukola kya butujju n'asalawo ye amukoleko obutujju nkiddamu Kalangwa yasalawo amukoleko obutujju naye ng'onaze namyembe just okubaganya abantu kutabbira abantu bamulonde tabe nga tukyusa ensi yaffe ensi naye kennyini yeyandiyagaliddemu kati afudde accident naye ng'ono omusajja yali agamba kutereeza nguudo zino tuziteekeko amataala naye munange bo ddala nti bo island tebakola ki tebakwatwako okitegeera ekintu ekyo. So Kalangwa bw'atyo bwamaliriza yoyo tumuwonye. Yes, ku system tumuwonye era nga nkakasa nti kakati ba AD be tebagenda kuddamu kulowooza nti no bakitalo nnyo nti bamaanyi ng'ono mukama wabwe wakola ki wabaddewo. So akuteereko ka video waneeno katono nnyo bw'omutemu obulamu bwe bulugenda. agisibye n'agijja waneeno ng'ayagala gizza kuli esanyuse n'okusanyuka ndisinkanye mwami Kalangwa sebo nsanyusa okukolaba mwesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byakola oyinza okulowooza musajja mubi naye te musajja mulungi. Bw'owulira bye baba bakukulumira
naye ate omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabyo bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya mu ddembe lyabo. Esanyuse n'okusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa asebo nsanyuse okukolama mwesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byakola oyinza okulowooza musajja mubi naye ti musajja mulungi. Bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulaba naye ate omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabyo bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya mu ddembe lyabo. Seyo Moses Kalangwa nga babadde ku ssiini nga balaba emmotoka ekolaki yeefuula so bate balutwa nga olutabaalo yesu badde lutabaalo bajjajjaffe batabadde era bayizze eddungu ayizze n'amegga so twongere okupika eno revolution Uganda yakufundamu bano balowooza nti no banyigiriza ffe bo bali safe naye teri muntu ali safe ezenguudo embi zijja kubatta ne ambulance ezitaliwo ezitakola zijja kubatta amalwaliro watali ddagala bijja kubatta mbakakasa nti n'entulugunya gye mutulugunyiza bannansi kijja kubatta nakyo kinnyininyini slowly kijja kubatta yes mubitukole byonna byonna naye nga mutubakakasa nti enensi tekungula fena tugiryako makola era fenna gye twava gye tugenda okudda just ani asooseyo era agenza atya bangi abatugunguddwa ng'ebiseera byabwe tebinnatuuka ne munnange ne bafiira ku mimwa gy'emmundu gy'abana abantu naye era kyekiseera tujja kuba celebratinga ng'okufa kwammwe nkiddamu wadde naffe tugenda kufa naye tujja kuba celebratinga ng'olwebyo ebikolobero bye mutukozeeko yes tukakase nti ne famire zammwe zifuna depression olw'eyo pain gye mutuusa ku bantu. Kalangwa awedde Kayunga ayina okujaguza Kayunga mu butuufu mwetaaga abaana b'e Kayunga okutandika okuyisa ebivumu kube bate bandi zivuge mu Kayunga at least omutemu w'e Kayunga awedde at least omukono ogw'e Kayunga mu ttemu gwo guwedde gukoze gusiza ogw'enkomerero yes asiza ogw'enkomerero tetulina kyakukola Katonda bw'atyo bw'atwala abatemu be yoyo omutemu ye tumaze okumuwona at least omuntu ajja kusaako ekikowe guno omwezi teguweddeeko bubi yes fena bwe lugendo naye ani asookayo ate mwe mbakakase munaaba mutusoose ffe nga tuvudde mu nsi ejja kunyolwa era ejja kulumwa naye ate mu ensi ejja ba celebrating okufa kwamwe so kino kye twagamba nnyo nti nno amampanti ago n'amaanyi agemanyi mwandibadde mukolerera obulambu bwammwe nkiddamu mwandibadde mukolerera obulambu bwammwe ne mugende mumanya kubanga mwe mutuusiza bannayuganda wano nti okufa bakucelebratinga kukitegere kintu ekyo n'omutuusiza bannayuganda wano nti okufa bakucelebratinga kakati leero vidiyo zonna ze tubadde tugenda okukola katusooke tuziyimirize tusooke tumale okwegatta ku bikujjuko ebigenda okugenda mu maaso tugambe nti congratulations abaana b'e Kayunga congratulations family ya Serugo at least Katonda awadde justice congratulations to our president Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitengo nti omuntu yali agala okukumiza omusu mu campaign trail omusooke e Magombe at least Katonda yakuteekako ekisa kye n'akulaga nti ono yalina okusookayo ekitegeera ekintu ekyo era omutemu ye alabikanga akusooseyo e Magombe so twebaze Katonda ku lw'obulamu bwa pulezidenti waffe ne twebaza Katonda ku lw'okufa kwa Kalangwa w'e Kayunga ono abadde kugambye abadde oyinza okugamba ye pulezidenti w'e Kayunga oyo oyinza okugamba yabadde pulezidenti w'e Kayunga ng'alina amagye ayina zi barracks oyo batugamba nti ayina nezi torture chambers mwezi mwita safe houses naye ziyita torture houses bw'abadde ayina nezi torture houses e Kayunga kakati kale ye agenze bw'atyo asinkanye yegasse ku bulamu bwa jeewo obungi ennyo naye akiraze nti Katonda abalaga maanyi Katonda agezaako nnyo okubalaga maanyi ge nti bakulu byonna bye mukola si emmwe ab'okuntikko si emmwe abalina obuyinza ku bulamu bw'abantu yes Katonda ajja bahambulinga ajja bakkakanya ffe bannansi nawe tuba tulemeddwa bakkakanya naye bakakasa nti Katonda n'ensi ye ejja bakwata ejja bahambulinga ejja bateeka mu positions zennyininyini olunaku olwaleero kati ne w'omuyita n'omukwasa emmundu n'omugamba nti kubotte takyasobola kutta muntu n'omu nkiddamu ne w'omugamba nti emmundu yiiyo n'omugamba leero ono togenda muttisa muntu tukuwadde bomu jangu ogibwatule takyasobola kubwatula bomu mwenna abakuba bannansi
tubakolimira mwine ebikolimo waffe twagala mufe mu bubenje mufe ekyasinze obubi bantu mmwe okitegeera ekintu ekyo twagala mufe ekyasinze obubi bantu mmwe. Kalangwa is gone. Kidamu Kalangwa dead. Yes, nange ninda lwangi lujja kujja ne I know I will die with dignity. Yakufa with dignity. Masina ekikolimo kyonna kyenina ku bantu era nkakasa nti nze wendivaawo walibaawo okunyolwa. Ekyo kyo nkikakasa. Nti Katonda kyeyansindikira ku nsi alisti nkikoze wendivaawo walibaawo okunyolwa. Naye waliwo abagenda okuvaawo kuno pate zibeere pate. Kidamu pate zibeere pate. Aye kati ono senga tebadde accident wadde tebajja mutubikira abadde bajja mukweka kubanga badde bakimanyi tikakati pate zigenda kwera pate ne bagenza okubikira nga abaana bagakutte dawula dayo n'omusajja yatusomesa essimu yatusomesa essimu nakamba essimu yo kyekyokulwanyisa kyo okitegeera kakati abaana bagakutte gano tebagakwesiga tebasobodde gakweka era abadde atuuka bw'ati mu ddwaliro Katonda n'amugamba mukulu lino eddwaliro muli babbi mubbi amadagala okitegeera mubbi sente z'omuwi w'omusolo afiiridde mu sente zaffe bana ababbi abagamba tujja babba paka ku ssaawa esembayo afiiridde mu sente za muwi wa musolo emmotoka ya gavumenti yemusse emmotoka gye tusondera sente zaffe emmotoka gye tuweera omusolo emmotoka yemusse yes esente z'omuwi w'omusolo byebyo afiiridde mu sente za muwi wa musolo afiiridde ku nguudo embi ze babba sente kubanga sente baziweereza bakola enguudo wano nobakyali bali mu projekiti z'ekayunga ezo golodi be bamulina ettaka lya kabaka be balyegabanyanga be baagala buli kimu kwegamba eri ekayunga abadde tagambwako ngeri ekayunga oyinza ogamba twafunayo kabaka ekayunga mukulu kabaka alyomu abeera Mmengo kyatuula eno ensi y'abannannyiniro buli omu alina olukusa okubeera ku nsi kuno era nga mbakakasa nti tujja kubeera ku nsi kuno oba mwagala oba temwagala we shall live because we have a right to live and we have nowhere to go. Tujja kubeerawo mujja kusifa tujja celebrate nga mujja kututta Yesu tuba tukkiriza nti yo yentuuko naye nga mbakakasa nti nammwe era lwe lugendo kiddamu era lwe lugendo. Akaseera bwe kati nga baali bakamala okulayira Sserubogo we yafiira guyinza okuba nga omwezi si gweggwa guyinza okuba nga omwaka si gweggwa naye mu kaseera bwe kati Sserubogo we yasiza obwenkomerero gwe nga tatuusizza wabula nga Sserubogo musajja wattu eyali omulema nga n'omukubwe guli wansi awo ng'ekkanzu etukula bulungi baamusanga aleebeeta ku muti kiddamu baamusanga aleebeeta ku muti nga Sserubogo assizza obwenkomerero wabula n'omusajja baali bamutunyumiza bunyumiza nga nze sinnamulozaako era bwe zaatunula ne tugenda ekayunga tusisinkane bannaffe tusobole okukampeyingira pulezidenti waffe afune akafu omusajja yali atusse wenzijukira olunaku olwo Katonda oli w'amaanyi Shama I am still alive kusikalanga dead ndabye ku Kalangwa nga afa Katonda oli w'amaanyi gwe nawe n'atamanyi nti Katonda w'amaanyi tunuulira pulezidenti waffe oddeyo olabe vidiyo yali ekayunga ogenda kakasaako kiddamu tunuulira pulezidenti waffe oddeyo olabe vidiyo eyali ekayunga ogenda kakasa nti Katonda w'amaanyi. Kalangwa asooseyo pulezidenti waffe mu Ntaana kiddamu Kalangwa asoose pulezidenti waffe e Magombe. Tata, may you live long to see your enemies perish, to see your enemies getting buried. Na tubaziika batagenda kudda buli muntu yenna yakutuusaako ekibi yayagala okumazisa obulamu tukusabira essaala obeerewo obalabe nga baggwaawo obalabe nga bazikirira. Kalangwa yempewo zembuyaga kati enzikaze ngwife tulina kyabbakolera ya buli omu kyasiga kyakongola you reap what you sow nekyebagamba you reap what you sow. Kakati oyo naye amaze okungula amakungula gegeego bye yasiga bukyayi agendedde mu bukyayi era n'omulambo gwe ne family ye bagenda kugiraga obukyayi. No one is going to comfort their family. Njagala mwetegereze media egenda kucelebratinga paka kubaliziika Kalangwa. Lwaki mwekuliyetingira enmity wetyo? Lwaki mutuusa bannansi ku mbeera bwetyo ejaguza emirambo gyammwe? Lwaki mutuusa bannansi ku mbeera ejaguza emirambo gyammwe? Anyway, Abaganda tugamba kyosiga kyokungula, omuzungu agamba you reap what you sow. Omuchina agamba natenyaho wati wakyogera natenyaho akati ina kyakubakolera. So byebyo
mulambo kwa mugugo namwe at least mufunyeyo omulamba ate tunaabakolera tunaye guno tunagira ensi ejja pasa yakuleetinga ensi egenda bajaguza okufa kwammwe ensi egenda bajaguza obwe bukyayi bwe musize mu bantu ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp